kwa mwezi bamuleka Mbale ndidda ne mbalaba bannange ly'ebbanja ly'omugenyi omuko w'ensonyi oluwombo lumuyikako ng'atunula mpaawo atagukuttira omukwano n'ennyoko agukuttira mpaawo atabukuttira obufumbo ne nazaala waabukuttira atenderezebwe Ssewannaku Namugereka Ddunda oyo omulalamirwawo ebimera n'ebitonde ebiyiwa ensanke ku ddimwa apaapaaliza ennyonyi mu bbanga ne zikeera okungula bye zitaakera kusiga bassebo ne bannyabo neesimbye bulere Abaganda baagereesa nti ow'eŋŋombe akiika nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere nzaalwa baalugave abamalanga abasibuke w'omutaka Ggere emalanga Ssese gwe wenna ayagala okuyiga obuwangwa bw'Abaganda ayagala okuyiga ku nnono za Buganda ayagala okuyiga ku byafaayo bya Buganda ayagala okuyiga ku mpisa n'obulombolombo bw'Abaganda oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino ennamba eno eri ku WhatsApp eri kasalaba 25 751 47 akagere gye kiri nti ne ku ssomero owaayo school fees omwana we okusobola okuyiga n'olw'ensonga eyo suubira nange okusalira ebisale okuyigiriza ku buwangwa n'ennono eby'Abaganda kubanga mu ssomero bino byo tebiriyo era tebabisomesa naye ebigambo bya Apolo Kaggwa Kalibbala Gulemi yaliko Katikkiro wa Buganda byenzize nabyo tubijjukirenga nnyo era ebigambo bino bikutuusiddwako omukulu Fred Luleka Weesa asinzira Saudi Arabia awo mu kyondo ky'Abawalabu ebigambo bino bwe biti we biri bisimbuliza mu kitabo kye ekiyitibwa Empisa z'Abaganda yakiwandiika mu mwaka 1906 balabala emyaka egiyiseewo Apolo Kaggwa agamba nti abaami abataka abatattibwanga agamba bw'ati ate bano be baami abataka ab'ekitiibwa abaalabanga ku Kabaka era n'agamba nti naye nga nabo tebattibwa na bwogi bwa mpiima ng'abalala ku baami abo yagamba kwaliko Kibaale ow'empeewo ekkungu oyo ye musigire wa Kabaka era Apolo Kaggwa agamba naye Kabaka Ssuuna owookubiri ye yatta Kibaale mu kyama era Apolo Kaggwa agamba nti baamuteekako mu nvuba nnyingi era oluvannyuma n'afa ne bagamba nti yeetuze bwetuzi ekyo kiwulidde Magunda wa Ffumbe naye ng'obutaka bwe bulirwanga eyo Mawokota oyo ye yawanga abantu amaduudu abaalemesanga oba emisango gyabwe egyabanga giremye Apolo Kaggwa ayongera n'agamba nti Sempala naye wa Ffumbe e Bulamba naye teyattibwanga newankubadde okusongwako Effumu Kajugujjo ow'obutika ebukeerere oyo yabeeranga kabona wa Lubaale Ennende naye teyattibwanga Apolo Kaggwa agamba Wanzo ow'Enkima ow'ebukeerere naye kabona wa Lubaale Ennende naye teyattibwanga Apolo Kaggwa ayongera n'agamba nti Kawuula ono nno wa Lugave kojjange oyo yakuba eŋŋoma mujaguzo eyitibwa Kawulugumo era ne kaakano akyagikuba naye teyattibwanga Mbazira ow'ennyonyi ebulimo eyo Mukyagwe munnange eyabeeranga omusawo wa Kabaka naye teyattibwanga newankubadde okusongwako Effumu abo bonna bataka baali bakitiibwa Masembe wa Nseenene Mayaawo oyo munnange ye yabeeranga omuyima wa Kabaka omukulu era ye yalundanga ente ya Kabaka eyitibwa Naamala oyo naye teyattibwanga Kaakati Namwama wa Kkobe ebuzimwa oyo munnange ye yagobereranga Lubaale mu Kasesese oba okukima Lubaale mu Kasesese naye teyattibwanga Kawungu ow'Effumbe ebuwungu oyo munne naye yagobereranga Lubaale Wannema Essese naye teyattibwanga bye bigambo ebyo ebya Apolo Kaggwa bye yawandiika mu kitabo Empisa z'Abaganda omwaka ogwa 1906 nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere dindiira ekitundu ekirala ku baami abatattibwanga